Okulonda mu division y'e Nabweru kutambudde mu mbeera ya kimpowooze ng'abalonzi tebakujjumbidde. Mu kifo ekironderwamu ekisangibwa ku Tula Primary School abalonzi babadde batono era betwogeddeko nabo basonze ku birobedde bannaabwe okwenyigira mu kusalawo ku bakulembeze baabwe ab'oku division okuli bameeya ne bakansala. Abantu nga mubalabye nti abazaali nti babadde emmeme zaabwe nennyamivu kubanga bye balonda si bibalangirira. So ku mulundi guno era tukubiriza mukulu Tolbert wamu n'akakiiko k'ebyokulonda at least okugezaako okuwa omukisa abantu ba wansi kubanga eno local government yaffe ng'amagombola ffe tutukedera ku muntu wa bulijjo. So tukubiriza akakiiko k'ebyokulonda kubanga twajja ne tuteekayo empapula zaffe ne tugamba tuze mu byakulonda kwali tukyagala kuba tulina omwoyo oguweereza eggwanga tugamba babeere transparent kigezeeko okusobozesa abantu baffe aba bulijjo okufuna obuweereza obwo bwe beetaaga. Kuba obudde bukyali bwa kumakya akasana tekalinakola ki tekanakalamuuka nnyo abalonzi ye ekyali wansi nnyo ddala era tetumanyi kuba bokisi zonna zikyali nkalu ate essaawa ndaba ziri mu ssaawa nga 5 kati tetumanyi we zinatuukira ssaawa nga 7 oba ku 8 baneeyonga. Tutambudde bulungi tulonze bulungi n'obuma bwakoze tekutambudde bubi okusinziira abalonzi tebannaba kuwera essaawa olabira tuyinza okuba tetunaweza abantu bawera 10. Ne mu Makindye Ssaabagabo ebifo eby'enjawulo bye tutuuseemu abalonzi badde bamuswaba ddala era ng'ewamu omuwendo ogubaddeyo gubadde ate gusinga ogw'abo abalonda sabbiiti ewedde. Essaawa eno nga bwe tulaba okulonda si kubi wabula tusoose ne tufunamu okutaataaganyizibwa okwakuuma akamu ZS ne kirabika kati biteredde kubanga bisoose ne bigaana ne bimala ne bidda mu mbeera kati okulonda abantu batambula bulungi. Stations zonna tetulina kubeera nga tuwulirayo mivuyo generally obuuma butuuse mu budde obululu bwatuuse wano zagenza okubeera ssaawa emu nga almost buli station at least erina obululu bwayo ekibadde tekibaddeewoko before era for the first time tutwala omukisa guno okubeera nga tu appreciating electoral commission. Ebyokwerinda bibadde binywevu mu bitundu ebyenjawulo eno. Abantu ab'enjawulo betwogeddeko nabo balaze obwennyamivu ku mivuyo egizze gibeera mu kulonda n'abamu ku beesimbyewo balina bye batugambye. Ngumya nnyo ng'omuntu David oyo Katonda yamuyisa mu kusomozebwa kwa njawulo. Sawulo neyeegulumiza amaaso ga Katonda era still yakomekeza nga David yali mu ntebe. So nsaba buli mukulembeze yenna ali eyo ng'oli ku umbrella bwe babiganye kakkanakiriza kireke kigende teriyo kintu kisinga bulamu. Uganda nekola amakulu nga tukenyeza naawe mirimu atambuza ebirimu gya ssente oba candidate naye bamukutte mwami Lwanyaga Alex nga tewali fujjo bajja wooli ne bakukwata ne bakuteeka ki mu drone naye nga n'ab'ebyokwerinda poliisi gye twasabye obukuumi tetukuumye wabula eyambako bantu bawamba abantu kana tekabadde kalulu kwegamba bazzeemu era emize egibadde girabikira mu bululu obula. Ssebugenyi Joseph ne Kyambadde Shadrack Joshua